Mukama yeebazibwe nnyo abooluganda era twebaza Katonda nate nga tuzze okugabana nammwe ekigambo kya Katonda. Era twagala okwebaza Katonda nga atuwadde ekisa okubeera nga tugabana. Amannya gange mpitibwa Maama May Kawaala okuva mu Healing Outreach Church, Healing Outreach Ministries, era nga tuyina branches eziwerako. Ku branch yaffe Erubira mu Busoga tuyina olukuŋŋaana olugenda okubeerawo okuva nga 29 31 nga tuyingira mu mwaka. Era abooluganda kigenda kuba kyanjawulo kubanga tugenda kubeera n'ebintu ebyenjawulo bingi. Tubeera tugabira ku bantu ebintu eyo, abantu abayise mu nnaku eza COVID. Tujja kulya ente yaffe nga 31 era Mukama atukoze bulungi nnyo. Njagala okutumira abasumba ekkanisa eyo, omusumba Samuel Kibirige n'omukyala Janet Kibirige n'abaana bammwe bapi okuli Patience Nakakande first born era nga yeewaddeyo okuliidinga abavubuka, era kigenda kubeera eyo nga kiyitirivu nnyo. Ba promise mbatumira nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, balamu bange bonna. Pardon Ntendala mbatumira oyo brother of my late husband. Mwena mbatumira abafamile Mama Kagoya Eseza, Mama azaala omugenzi Pastor Benon Kawaala. Nkwagala nnyo maama wange, Mukama ayongere okusumulula era beera musanyufu ng'osanyukira mu nnyumba yo ne ku kyalo kyo. Mukama akuwa omukisa. Nze ndi Maama May, mikwano gyange monna ku kyalo Erubira ntumira maama wange Rose Mary Mponyi era ne baganda bange mwenna mbatumira. Bannaaye Mukama atukoze bulungi. Ab'emikwano abaana bange mbaagala nnyo, Deborah Kisaki Nalongo, Andrew Paul Kawaala, Daniel Kawaala, Philippo Kawaala. Mukama mwenna abawa omukisa n'abazzukulu bange Elijah and Elisha ne Myra Eseza Kagoya. Bannaaye Katonda mulungi atukoze bulungi. Tunaayogera ki tunaaleka ki? Tulina ebyokuyiga ebirungi era nga tuddamu okugabana ku nsigo. Awatali nsigo tewaliiwo kibala ky'oyinza kulya. Awatali nsigo omusizi talina kyayinza kusiga. Naye leero nga tugenda kuva mu Yokaana, ekyawandiikibwa kyaffe kiri mu Yokaana essula 15 n'olunyiriri olwokutaano. Yesu agamba, nze muzabbibu mwe matabi. Abeera mu nze nange mu ye oyo abala ebibala. Kubanga awatali nze temuliiko kye muyinza kukola. Yesu agambye mu Yokaana essula 5 olunyiriri olwokutaano nti nze muzabbibu mwe matabi. Abeera mu nze, bw'obeera mu ye Yesu, abeera mu nze nange mu ye oyo abala ebibala. Kubanga awatali nze temuliiko kye muyinza kukola. Kakati Yesu bw'atugamba nti ye muzabbibu, ku lunyiriri olusooka 15 agamba nze muzabbibu ogw'amazima era kitange ye mulimi. Kitange ye mulimi. Buli ttabi eriri mu nze, Yesu ng'ayogera, eritabala bibala alijjawo, na buli eribala ebibala alilongoosa lyeyongera okubala. Ye muzabbibu ogw'amazima. Era kyekigambo kye ndi wano kye mbuulira ku Mukama waffe Yesu Kristo, ekigambo eky'amazima. Era nga twagala okulaba obulamu mu nsi muno, tubuulire Yesu. Buulira kigambo, buulira Yesu y'ensigo gwe twalabyeko wali ng'afuluma mu Matayo 13. Naye wano olwokutaana n'atugamba nti yenze muzabbibu, ayongera okugumiza naga mmwe matabi, ffe matabi. Nti bwe tubeera mu ye naye mu ffe tubeera tubala ebibala. Kubanga awatali ye tewaliwo kye tuyinza kukola. Banaye katwebaze Mukama omulungi ow'ekisa nannyini eggulu n'ensi. Nkwebaza Taata, otweraze Mukama Katonda wange, kati otugambye nti gwe oli nsigo yennyini, oli muti ogw'omuzabbibu ate ffe tuli matabi. Otugamba nti bwe tubeera mu ggwe lwe tujja okusobola okuyinza okubeerako kye tukola, lwe tugenda okusobola okubeera nga tuba balamu.
bwe tubeera mu ggwe ng'ate kitaawo ye mulimi yatutemera yatubudaabuda yatulabirira naye ng'ate tuli mu ggwe lwe tuyinza okubeerako n'ekyokukola. Mukama mu biseera ebiringa bwe biti mu mbeera zino ezibadde zeefuulafuula era ffe tugenda kunywerera naawe kubanga ggwe ffe tuli matabi ate ggwe oli muzabbibu. Awatali ggwe Mukama tewali kye tuyinza kukola. N'olunaku olwaleero tuzze tusembeze Mukama Katonda wange, tubeere mu ggwe, tubulire mu ggwe, tunyikirire mu ggwe Mukama, twebulungulire mu ggwe Mukama, tusinzize mu ggwe mu mazima ne mu mwoyo, tubeere mu ggwe Mukama, tubatirizibwe mu ggwe, tuwonere mu ggwe Mukama. Weebale nnyo era omwoyo omutukuvu nkukoola. Jangu Mukama oyigirize, gwatuggisaako ebyonoono byaffe Mukama, gwasaasira obutali butuukirivu bwaffe Mukama, saasira obutali butuukirivu bwange nze Meeyi. Sisaanidde Mukama gy'oli ndi kasiriketu Mukama, naye amaanyi go Mukama ag'ekigambo eky'omwoyo omutukuvu ge gajjula Mukama n'ojja otudde ku Namulondo kaakano oyigiriza. Yigiriza Mukama, njigiriza Mukama amakubo go, yigiriza abantu bo Mukama. Weebale nnyo Mukama kubanga okikoze. Oli mulungi, oli Katonda ow'amaanyi, oli wa kitiibwa, gwasonyiwa asaasira Mukama ate n'otuwa okusonyiwa era nsonyiwa buli kiramu kyonna Mukama. Nsonyiwa abankola obubi, nange bansonyiwa, nange mbasonyiwa ate ne twesonyiwagana Mukama. Olwo ne tutabagana. Obwo bwe bwakabaka, ekyo kye kibabo, eyo y'ensigo Mukama. Neetaaga ensigo yo ekole mu nze Mukama. Mbuulire ggwe wekka Mukama, mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Ffenna ne tuddamu nti amiina. Abooluganda tulabye nga Yesu ye muzabbibu ate ffe nga tubeera matabi, nti era bwe tubeera mu ye tujja kubala ebibala. Kakati nno Yesu yejjeeyo nga yeeragira ddala nti ye nsigo. Kati olaba wali tuyize ne tugamba nti awatali ensigo tewasobola kuba kibala na kimu. Naye kati bw'olaba mu Yokaana 15:5 agambye nti ye muzabbibu. Bwe tubeera mu ye tuba tusobola okukola kyokubala ebibala. Ekitegeeza Yesu nsigo. Yesu nsigo. Ensigo enoonya okusimbibwa ku ttaka eddungi. Bwe tubadde tulaba emitima abantu bali abangi abajja okwetooloola Yesu, nze nabikkulirwa emitima 4 nembikkulira omutima ogulinga ogw'okukkubo. Bwe njogera bwe nti obeera okitegeera. Buli obulamu bwaffe okwegombaako okuli mu ggwe we weegomba ennyo era ebigere we bikutwala. Omutima gwo kye gulowooza ky'ofulumya mu kamwa. Ebirowoozo byo kye bifumba n'omutima gwo kye bifumba be bantu b'olinaana kubanga muli bambaleemu. Naye kati olwaleero Yesu atukyalidde azze agamba nti bannaye nze muzabbibu, mmwe muli matabi. Yagambye bali abayigirizwa nti mmwe mubitegeera muweereddwa omukisa okubitegeera ebigambo bino. Naye n'agamba nti bali abo abajja nga bakuŋŋanye yasensinga omwoyo gw'okumulyamu olukwe. Yabikkulira omwoyo gw'okumulyamu emikwe kubanga abaamwetoloola gyali mitima mingi, gyali emitima gya njawulo. Era njagala okukujjukiza owooluganda nti buli lw'otambula mu nsi eno yonna gy'otambula, buli lw'otambula olinaaniddwa abantu balina emitima egi. Kangereze ku kiri mu Bayibuli. Wabeerawo omutima nga gulinga gwa ku kkubo, omutima ogulinga olwazi, omutima ogulinga eriggwa, omutima omulungi. Bulijjo buli we tubeera nga tuli mu nsi muno oba twetoloddwa abantu, mubeeramu abantu nga ba mitima gya njawulo. Wabeerawo emitima egy'okubuusabuusa, waliwo omutima omulungi, waliwo omutima nga gwo gulina ettima, omutima nga gwa lwazi, gwa ggume. Katonda yatutomanda mu ngeri ey'enjawulo, naye laba yatusindikira ensigo Yesu Kristo nga buli akkiriza Yesu Kristo omuzabbibu omulungi akyusibwa n'ava mu bikolwa eby'omubiri, kubanga Bayibuli ebyogerako mu Bagalatiya 5:19 nti laba ebikolwa by'omubiri bya lwatu bye bino: ettima, obusungu, okugeya, ekiruyi, obubbi, obutemu, obwenzi, obulimba n'ebiringa ebyo nga weeyongedde okusoma mu Bagalatiya 5:19 nti toliraba ku bwakabaka bwa Katonda. Naye n'atulaga ebibala eby'omwoyo owa Katonda ebiri mu Bagalatiya 5:22: okwagala, obulungi, ekisa, okukkiriza, okusonyiwa, okwegendereza, obuwombeefu, emirembe, essanyu. N'ogenda ng'obisoma byonna agamba nti awali ebyo tewali mateeka.
awali ebyo ng'obirina ne bw'obeera ku mirimu gyo tewali mateeka. Buli lwe wabeerawo omukisa gwonna bagamba mugende muyite Saamu yajja okusobola ebyo kubanga ayina embala. Era ebibala byaffe bye bitwanjula. Oyagala ebibala by'obwakatonda bikwanjule? Twetaaga omuzabbibu ogw'amazima Yesu Kristo ensigo okuyingira mu nze, okuyingira mu ggwe, olyoke okyusibwe. Awatali nsigo tewaliwo kibala. Awatali Yesu ebibala eby'omwoyo omutukuvu tebisobola kufunika. Yesu yensigo, Yesu kigambo, kubanga Yesu we yajja mu matwale awo waaliwo kigambo, kigambo n'aba awali Katonda n'abeerako gye tuli. Bwe yajja mu matwale nti tebaamutegeera, be bali be yagambye baali tebasobola mmutegeera kubanga emitima gyabwe gyali gyanjawulo. Egimu gyali gya kukuba, egimu gyali gya kulwaza, egimu gyali gyamaggwa. Naye ate egyo gyokka bokka abo abaamusembeza yabawaki obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Egyo egyalina emitima emirungi. Bulijjo buli wobeera mu nsi manya, buli wootuula oba oli ku pate, oba oli ku mbaga, oba oli mu kkanisa, oba oli ku luguudo otambula, weetooloddwa abantu, oyisa abantu banjawulo, balina emitima gyanjawulo. Bwe mba mbuwulira emitima gyanjawulo egimpuliriza, era olw'okuba waliwo amaanyi ga Katonda agawereekerezebwa ekigambo ky'obwakatonda, nga mbuwulira ekigambo eky'amazima ekya Yesu Kristo, amaanyi g'obwakatonda ge gakyusa omutima gw'omuntu. Ekigambo kino ne kigwa ku ttaka eddungi, ogenda okulaba ng'omuntu akkiriza nga kati olwaleero bw'ogenda okukkiriza n'ogamba nti nze nzikiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wange kubanga mmaze omutegeera nti gwe muzabbibu ogw'amazima, nze nina kubeera ttabi. Ate agambye nti bwe tubeera mu ye lwe tubala ki? Lwe tubala ebibala. Abooluganda, nina akafaananyi kange wano ke nnakubye ke njagala obbalagako tusomere wamu. Akafaananyi kano okalaba ak'omuti. Guno gwe muti. Ngugereza ku Yesu. Ngeza Yesu muti gwennyini omuzabbibu ogw'amazima. Omuzabbibu ogw'amazima. Kakati bwe mba njiga ku Yesu ono agambye nti ffe matabi. Ndaba ettabi lirino wano. Ettabi na wano eddala lirino. Olaba omugguukiriro gw'ettabi wano. Labayo omugguukiriro gw'ettabi wano. Waliwo kwatagana. Ettabi likwatagana n'omuti n'enduli eya Yesu. Ekitegeeza nti mu Yesu waliwo kwatagana. Tulina okukwataganira ddala ffe tuli matabi. Tunywegeragana ne Yesu. Ne tubeerera ddala kitundu mu Yesu, mu ye yennyini ayagala tumubeereremu ddala kubanga teriyo ttabi libeera bbali nga liri bweru, era liri ddala mu ye. Ekitegeeza nti eno ensigo Yesu, bwe tubeera nga twekutte ku Yesu bwe tuti naffe tufuukira ddala nsigo. Kakati nga bw'olaba era ebikoola, obiraba ebikoola biri ku muti. Olaba emirandira. Ensigo bw'ebanga esimbiddwa, tuyize mu kuyiga kuli okusooka nti ensigo bw'esimbibwa ebeera mu ttaka. Mu ttaka eriyo nzikiza. Naye Katonda ye amaanyi ga Katonda ge gakuza ensigo eyo kubanga era ekyawandiikibwa kigamba nti Katonda yennyini yakuza ensigo eyo. Ogenda n'osiga ensigo n'ogirekayo gy'ogisize mu nnimiro, naye mwana wattu ogenda okulaba ennaku 2-3 ziyiseewo ng'ogiringizaako ng'etandise okuleeta akatunsi. Naye tulaba nti ensigo bw'esimbibwa mu ttaka, olaba wano waliwo ekyokulabirako. Ensigo bw'esimbibwa mu ttaka, ekola eti eri wano. Ensigo bw'esimbibwa mu ttaka ogiraba? Natadde wano ekifaananyi kyange. Manyi okubikuba ebifaananyi bulungi nnyo. Ensigo eri mu ttaka, eri mu nzikiza. Bw'etuuka nga evaako ekikuta eky'okungulu kubanga effa n'emala n'evunda. Kakati yeeyanjuluza. Bw'oba olaba bulungi yeeyanjuluza ne zibeera ng'ebbiri. Wakati wano we wava omutunsi nga gunoonya wa gye gusimba
gusobola okuleeta emirandira okusimba emizi naye bwe gusimba bwe guti ne gubeera nga gugudde ku kkubo oba gugudde ku lwazi wali ku lwazi yatugambye kubanga kubeerako olutakataka olutono gusimba naye ku ttaka eddungi gusimba ne gutandika okuleeta emirandira ne gutandika okuleeta omutunsi akavuddeyo kasimba ne kaleeta omutunsi emirandira wano ne kyeyanjuluza emirandira ogiraba bwe gisigala ne kyeyanjuluzaamu ne kisimba emizi ebikola ne bivaayo bwe bivaayo ne bitandika okuleeta omutu ogundi enduli yefuukamu omuti enduli gye tuyita mu luzungu stem netandika okubalako amatabi wawano netandika okuvaayo kakati olaba emirandira bwe giri awatali mirandira omuti tegusimba mizi naye emirandira gino gye gireetera omuti okusimba emizi mu ttaka kweyongera okuwanvuwa ne guleeta kasooka nga akakoola ne kavaamu ettabi genda waggulu tandika okuleeta ebikoola ebyo ebya kiragala omuti gutuuka ne gumulisa ne gukola ekimuli ate ne gumala ne guleeta ebibala bino bye bibala omuntu bw'aba atambula bye twogeddeko luli ebikubibwako enkonyogo omuntu ng'alaba bannaye ekibala nga kikimyuse bulungi nina okukiryako kakati olaba wano ettabi weryekwatira n'oku muti kiraga nti muli wamu tuli wamu ne Yesu tuli wamu tweyagala ndi mu Yesu naye ali mu nze kakati olaba olw'okuba ettabi lino oliraba liri ku muti olaba bwe lituuka eno ne litandika okubalya ebibala limulisa ne litandika okuleeta ekibala kubanga liri muki liri ku muti kwennyini nga ggwe nange bwe mbeera ku muzabbibu Yesu nga bw'agambye ye muzabbibu nti lwembala ebibala kakati bw'otwala omuti guno gwonna ogulaba nti ye muzabbibu muti gwonna naye bw'otunuulira omuti guno gwonna guliko obulamu kubanga buli kiri ku muti kikuyamba okubeera omulamu bwe nzijjako ekibala oba nsimbye ettooke lyange ekyo kibala ndya emmere mbeera n'emmere n'embeera mulamu bwe wabeerawo omuti oba gwa bikoola muti oba gwa miyembe micungwa butunda ngenda kubeera nga nzijjako obutunda mbulye nkamule akatunda mbeere n'omubisi n'omucungwa ngonywe bwe tugenda ku mirandira kati twagala kulaba omugaso ki oguli ku muti omuti ngulaba nga gukola omubiri gwa Kristo naye yo nga sinagendayo omuti gwennyini omulamba buli kiguliko kya mugaso banayefe abakulidde ng'eyo mu Africa ewaffe Uganda okuva edda lyonna bwetu abantu omuntu bw'otambulako lw'otandika okulaba nti ensi yo ya mugaso nnyo bw'otambulako otandika okwebaza Katonda n'omugamba nti weebale nnyo kubanga nazaalibwa e Uganda buli omu asiima nsi ye naye nze neebaza Katonda nti neenyumiririza nnyo mu nsi yange ne bwemba nga ntambudde ndabye nga ensi yange kya muwendo lwaki ndabye nga buli kintu kyonna oba muddo oba muti ndabye nga kituyamba ffe edda abantu nga bw'obeera waka ebikoolwa by'ebbombo okunya n'onywa n'owona ekifuba omululuuza n'okunya n'onywa waliwo obuntu bwe twakotulanga ku nsiko n'obukunya ne weesiigako mu nkwawa eyo deodorant yennyini omuti guno nga bw'ogulabye gutemebwa kati ku biseera ng'ebya covid onoga ebikoola n'onoga ennimaawa n'ozisalaasala n'ofumba entangawuuzi n'ogisalaasala n'ogikoona n'ogiteekamu n'ogifumba n'ogigatta wamu ne katungulucumu oyo gwe tuyita galiki n'omusa naye n'omugattamu wano bikoze nnyo eri abantu okuziyiza covid okubeera nga wano bitaggulula wano mu lungs okubeera nga tewakwata kubanga covid bwajja ayingira wano omuntu n'atandika obutassa kakati bw'ogattamu kahane ku mubisi gw'enjuki
ekyo ekyokunywa omuntu yenna kye yandikozeseza kubanga eka tubirina. Ndaba omuti gwonna nga guleeta bulamu. Oddira obulima awo waliwo obwa green n'obusalaasala n'obwa yero, obwa kyenvu n'obusalaasala obwa kiragala, n'obuteeka mu mazzi ogeraageranya n'osekula entangawuzi n'ogiteekamu, ofuna ekikoola ky'ekigaji nakyo oyinza okisalaasala n'okiteekamu oba oyagala kisekula, n'ofuna omulandira ogw'akatungulu ate ogwo mulandira anti tulaba muti nti gutugasa mu buli sayidi yonna, n'ofuna akatungulu ako n'okasalaasala n'oba n'okassa bwoti n'okateekamu, n'ofunye bw'ofuna ennaanansi eyo n'ogiwaatako ebikuta olaba nti nabyo bigasa n'obigatta. Ekyokunywa ekyo ffe kitukoledde nnyo gye tubadde mu bantu ababadde abalwadde, abamu babatwala mu ddwaliro. Omuntu bwe bamutwala mu ddwaliro nga takyassa babasala wano asobole okufuna okussa obulungi. Era ne tulaba ng'abantu abamu ne mu madwaliro babadde batyayo nga banoga ku miti ne bagatta ebyokunywa bino byenkubuulidde. Omuntu n'afumba nga kyekyokunywa ekiri mu maka agasinga. Omuntu atambula n'eccupa ye mulimu ekyokunywa kyekifuuka ekyokunywa. Owooluganda omu yampadde obujulizi n'agamba nze bankebera nga ndi positive nina covid nga bw'agamba bw'atyo, naye yagamba nti nafumba ebyokunywa bino nembinywa emisana n'ekiro mu nnaku nga 3 baddamu omukebera nga talina covid. Kaakati bannaye ensi zaffe ze tulimu tetuzigaya n'akatono. Twebaze Mukama nti atuzaalidde awo waatuzaalidde. Kiki kye twetaaga? Twetaaga magezi. Twetaaga Katonda okutuwa amagezi n'okumanya ebyo byatuwadde tubikozesa tutya. Oli awo olina ettaka, weetaaga kutuula n'oyiiya ne weevaamu n'otabeera munafu, n'ofuna oba weeyazika nkumbi. Kati oyinza okugamba tewali ssente, nti sirina ssente za ggula nkumbi. Bannaaye tulina okuyiga okukolagana n'embalirwana baffe. Ebyo nno bye bibala eby'omwoyo omutukuvu olina okwagala. Mulirwana wo mubuuzaganyaako n'omugamba munnaye olina ku nkumbi, badde njagala kulima ku lumonde wano, njagala kulima ku mmere. Bannaye tobulwa kyakulya kubanga oli mu ttaka olirimu, kitwetaagisa magezi. Totuula. Yesu teyatuula mu nju, Bayibuli egamba yafuluma. Era bwe yafuluma omukisa gwalabikako. Ntambula mbeera gy'otandaba, naye nze njagala Katonda nankolamu omulimu yadde ondaba oba tondaba. Ebibala ebiri mu nze Katonda yeeraga. Ensigo y'obwa Katonda yeeraga eri buli muntu. Bw'obeera ng'otambudde ne Katonda mu butuufu, Katonda ajja kweraga. Kubanga ebirabo eby'omwoyo omutukuvu bikolera mu ggwe. Embala y'obwa Katonda ekola. Bayibuli egamba nti bali balabira ku bibala byabwe. Ebibala ebikuvaamu bye biraga Katondawo. Era nagambye nti kisanyuse nnyo omuntu bw'ava eri n'akuweera obujulizi n'agamba gondi ng'okyuse. Kisingako omuntu okugamba nti bannaye gondi takyuka. Kirungi nnyo okummanya nti nali mubi naye Katonda ankozeemu omulimu. Obwo bwe bujulizi obulungi. Era abooluganda bwe tubeera mu makanisa kino tuleme kukikozesa nga kusala musango. Mukama atuyise, Yesu atuyitidde mawulire malungi. Si kutuula gwe n'olaba gw'osalira omusango ng'ate naawe okyali bubi weetaaga okuyambibwa. Bayibuli kyeyogera mu Matayo 7:7 nti gwasonga ku kali ku liiso lya munno okebedde akali ku liiso lyo. Bannaye kyekiseera ffe okwenoonya ensigo yo eri etya. Kiringa ng'omulimi bw'ategeka ennimiro n'ategeka okusimba ebirime, naye mu kifo ky'okulaba ennimiro ye n'okutemeratemera olumbugu lulima mu nnimiro ye lumera mu nnimiro ye yatunuulidde ennimiro ya munne. Bannaye nga kanyeebwa ayitiridde ewuwo, nga bannaye esserenga ali mu nnimiro yo noono akivaamu n'amugamba naye ye ggwe waakebeddeko ewuwo ng'olumbugu lungi ate olwo luba lubi. Kyova olaba nti bannaye ekisinga obukulu yenza okwekolamu omulimu okusinga lwennindirira oba okusalira omusango. Bwe neekolamu omulimu kijja kunnyamba n'oyo nninaanya abadde omubi okukyusibwa. Kankiddemu ensigo eri mu nze bw'emeruka ddala n'ensimba emisooli ne gimerayo bulungi. Buli ayitayo n'agamba ki bannaye ono kasooli ye bannaye zino ensigo mwazigulawa? Agamba nange nja kulima kasooli. Tukyusibwa olw'okubanga tulina abantu be tulabako nga bameze ebibala eby'obwa Katonda ne batwegombesa Katonda. Okubala ebibala by'obwa Katonda kye kireetera n'abalala abakulinaanya okutegeera Katondawo.
okusinga ebigambo by'ofulumya buli ssaawa mulokoke yemmwe mugenda mugeyeena yemmwe muliraba eggulu nkwegamba nga yeeyo enjiri buli lwe tutandika okubuulira enjiri eringa bwetyo oluusi twongerayo abantu naye waliwo ekibala omuntu oyo akulinaanye kyakunogako n'agamba nti ddala nze wali nninaanye omusajja simanyi oba alina ddiini ki naye ateeka okubeera nga omusajja oyo mulokole kubanga embeera ze bannaaye embeera z'omusajja oli za njawulo n'aludde okuziraba ffe waliwo omwami omu etwali tukyaweereza eyo ekasubi omwami yalina akaduuka baalinga bamuyita Habert Lujja era mwami Lujja bw'obeereyo ng'ompulira yeggwe twakwewuunya ng'omwami ono yali tannalokoka naye ng'ali mu kaduuka nga ffe tulowooza mulokole era bwe twatuukangawo ng'engeri gy'asembezaamu abantu ng'alina obukkakkamu ng'alina embala ey'ekirokole kyenjenza okugamba ng'alina ensigo ey'obwakatonda era bwe twamubuuza nti bannaye walokokerawo yagamba nze sirokokanga ffenna ne twewuunya